finally kojja bamukutte nabagamba nti ennyumba ya Aisha bigenda fundikira nga gyeri. Kojja bamukutte gyabadde yeekukulira, gyabadde yadduka okugenda okuba nti akola Aisha ekikyamu. Munnange byamusoberako eyo ali eyo apookya awunya alinganga kyennyanja. Bannange tuwunyiriza kati okuba nga Aisha agenda kukwata ku bintu bye, kubanga kojja awoza kimumu ennyumba ejja kulabika, kitegeeza gyeri. Nabagambako mu vidiyo mabega nti nze ndaba nga ennyumba ya Aisha eno kojja leka yagizimba somewhere. Agamba ennyumba gyeri, ennyumba ejja kulabika, naye tusaba Uncle Vic kojja temumuvaako paka nga abisesemye, oba kutunda wakewe atundewo akwate ssente za Aisha azimuwe. Munnange apookya agamba nti munzikirize mmale okuwona, mundeke bamale okunzijanjaba mpone, sisobola kuyita mu bantu. Naye bakadaama ennaku zino bakambwe, era omuntu yenna alya ssente ya kadaama kimanye nti bakadaama bakambwe. Bakadaama tebakyazannya bakaabye ekimala. Bakadaama tebakyazannya nga bwe kiri nti abantu abalya ssente z'abakadaama nammwe mubeera mwagala kubamiza musu, mwagala kubatta. Kati bakadaama baakaaye. Ssente ya kadaama girye ng'okimanyi nti ekiddako mukwano. Waliwo omulala yakubisizza brother we accident ate n'amugamba n'omulimu gwonna gw'ogenda okukwatako togenda kugukola, eba naagukuwa oba piki ng'eyeggwawo oba mmotoka ng'eyeggwawo, oyina okudda ku zero mpaka ng'ompadde ssente zange. Oli kadaama yagambye nti nno n'abafamire bonna abafamire baamusibira ku ddungu, naye nga Katonda bw'ateebaka. Munnange kadaama ye agamba nti nga Katonda tannatuuka kiseera kyo kikutta tosobola kufa. N'abagamba mwansibira ku ddungu naye okumanya muli basiru. Buli mwaka gwe nnyongeramu ng'eno omusaala bannyongeza. Bannange walikola ekintu osiranye omuntu n'ofundikira ng'ate oyambye muyambe. Naye nga eyo mpiseyo buyisi, amawulire ga Aisha kojja akwatiddwa asangiddwa mu ssabo. Mu ssabo ensobera zimunyookako gamba kikino. Omusajja yali ku interview ewedde n'agamba nti awadde Aisha ennaku 5. Ennaku 5 ezo bwe ziggwawo nga tebannafuna kojja babe nga batandika ozimba omusingi, naye ennaku 5 teziweze leero kojja bamukutte. Byebyo nno, naye nga mubadde balebi balungi, Mukama abankuumire nnyo, musiibe bulungi, mweraba.